People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. People power. Our power. Wetulireko basebo ne banyama. Ono umwami kamuyite mwana asembyeyo okujja wano oyo muganda wange. He is my cousin. Izibwe wange. Bebamu ku baana abalaba nga ffe bakulu baabwe batusazeewo okwesolwayo tukulembera abantu baffe naye neyeesowalayo eyo gyabeera emutundwe neyesimbawo ne bamulonda ku bwa kansala. Ng'Abannayuganda balala bonna bambuzaawo ku Mande. Yazzeemu okulabika Masaka era embeera gyalimu kati ateredde nnyo. Okujjako ebigambo byagezezaako okwogerawo mu nyumba ne wano wagezezaako okwogera. Naye ng'eyo tetunagendayo basero ne banyabo. Newankubadde embeera bwetyo munzikirize okubagamba nti nsanyuse nnyo okubalabako. Nsanyuse okubalabako, nzizeemu nnyo amaanyi okubalabako ate nga temwapowa. Ezimu ku nsonga lwaki mbadde njagala mbalabeko nammwe mundabeko. Wano mbadde njagala mukakase nti saapowa. Nammwe nkakase nti temwapowa. Mukulikeeyo nnyo, mukulikeeyo mu lutabaalo. Luno twavuddemu lwabadde lutalo. Lwabadde mu lutalo nga tulwana n'abantu abalina emmundu, abalina zibbomu, abalina tiyagaasi. Ffe ng'ekyokulwanyisa kyaffe ge mazima gokka ne Katonda. Njagala okubeebaza bannange, mu abantu b'ekibuga, abantu mu eri eyo yonna, ne bantu ba Uganda mwena okutwalizaamu, mwebale kuneesiga ne munnonda nga pulezidenti wammwe. Twawangula, mwawangula. Ku lunaku olwo olw'okulonda twagenda okuwungira nga kiri kiriya Timwa Museveni tumuwangudde flat. Naye era naye obubonero yajja abulaba ne bwe twali tetunaba kulonda. Ne batandika okukwata aba agenti baffe. Tetwogerako wano bye bitono. Naye obujulizi buzze buweebwa eri abantu bonna bettuukako nga amagye ne poliisi bwe byawamba ebifo ebirondebwa ebitundu bingi naddala mu Western Uganda ne mu North abantu tebaalonda nga batuuka okulonda nga bagamba akalwa aka pulezidenti ko kawedde mulonde ba MP. Awalala nga ba agenti baffe babajjawo n'ebifaanana bwe bityo. Nga bwe nabagamba mikwano gyange titugenda mu kalulu kano nga tumanyi nti kalimu kyekubira kubira ddala ku mwami by'Abakama era gyalagira ddala kyekubira. Ne tugenda mu kulonda nga akakiiko k'ebyokulonda si ke kali mitambo gy'okulonda wabula poliisi n'amagye. Era bangi kummwe nga mugamba musajja tumuggyeko nga n'akalu tekanatuuka. Bwe bye tugendamu bya kibuyabuya mwami by'Abakama olw'eddala az'oludda. Ne mbagamba bannange tugende mu kulonda kubanga kikulu nnyo bannayuganda okuasatinga oba okusigula eddoboozi lyabwe mu kalulu. Era nga tumanyi mwami by'Abakama ebigendererwa bye naye ne tugenda mu kulonda kuba twali tumanyi bannayuganda balina okukayanira oba okulwanirira obuwanguzi bwabwe nga babutuuseeko nga bagenze ne balonda. Mbwebaza
mwavaayo ne mulonda mu bungi. Wadde bakola bulugu ow'ekitalo, wadde bakyusakyusa ebyokulonda, wadde amagye ne poliisi nga bwe mwabiraba mu videos ezibadde zitambula ku social media, wadde bakola ebyo byonna, still bagenda okutuuka mu kubala akalulu nga tumuwangula bubi nnyo. Abantu b'ekibuga nga bwe muze mu kitunyonnyola, tebatuukanga mu lukoola ne bakola buli kavuyo ke baagala. Mwannyinaze Nakimwero abadde atunyonnyola wano, era bakola bye bimu. Mukyala Nankabirwa nga bwe yali yawooninga nti n'ente zijja kulonda era ne zigenda ne zironda. Naye ne wakati w'ebyo byonna akalulu ne kabasukkako nga bwe mwakiraba, era mwannyinaze Nakimwero n'abakkiriza. So mu mbeera y'emu Mwami Museveni ngabo bonna ababbi b'obululu ye ate yabakulira. N'oluvannyuma lw'okuteekamu obululu mu mabokisi ne bakyusa ewaffe eGomba, waliwo ebifo nga Lwaweeba gye tulina ne bafamire memba, n'omanya nti ono talonze nono ono bamukutte, ono bamubuzizaawo, ono yadduse, naye ne bajja ne bagamba buli eyewandiisa yalonze. Naye ne bwe bakola ebyo nga 14 olw'eggulo olwo baalabira ddala nga tumuwangudde, era mwami byabakama ebyava mu bantu ebyava mu kulonda n'abivaako, n'alangirira bibye bwe bibayiyiza. Mu bufunze basooka kulangirira awangudde ne balyoka bagenda batandika okubala obululu. Ekyo bwekityo ekyali, naye ekyali tekisobola kukyusa bwongo bwa Bannayuganda kuba mumanyi kye mwalonda. Bannayuganda bamanyi kye baalonda. Era Bannayuganda bangi nnyo bwe baali babuuza kiki kye tulina okuzzaako kaseera ako, nga bwe tuli nti buli kye tukola tusooka kyebuuza mu bantu ne tufuna ebirowoozo byabwe kuba tutambula wamu n'abantu. Ensonga y'okutwala omusango mu kkooti ensukkulumu, Bannayuganda abamu basooka kugiwakanya ne bagamba no, teri nsonga lwaki tugenda mu kkooti, kuba ekkooti ababalamuzi Mwami Museveni yabalonda, tebasobola kusala mazima mu nsonga gyenyigiddemu. Nga bwe nabagamba mikwano gyange nti buli step gye tuteeki nga tulina okuba nga tugivunudde sayidi ne sayidi, nabategeeza nti waliwo endowooza endala era gye twakkiriziganya nayo, nti nga bwe twagenda mu kalulu nga tumanyi nti twesiga bantu era nga tumanyi nti Mwami Byabakama yeekubidde oluuyi, naye nga tumanyi nti tulina kusooka kubalabisa, era Bannayuganda ne bavaayo ne pulezidenti waabwe gwe balonze, twasalawo omusango tukutwale mu kkooti, nga mu kkooti ensukkulumu tugenonyeeyo ebintu bibiri. Either tunonyeeyo ekkooti ensukkulumu okusala amazima, oba yeerabise nayo yeyambule abantu bagirabe bagitegeere. Era nga bwe mwalaba tuba twakatwalayo omusango, omulamuzi Ssaabalamuzi wa Uganda ne balamuzi banne ne batandika okukkuta n'omuwawaabirwa. Era abantu bwe babalabisa bavayo n'ekiwandiiko ne bagamba bakasinkana Mwami Museveni emirundi 3. Ekyo gye gy'olwatu, naye era nga kimanyiddwa nti baadde basinkana ne Museveni emirundi mingi nnyo mu kyama. Ekyo tekyakomaawo mikwano gyange. Okwawukana n'abalala abatwala omusango gwe gumu mu kkooti ne bakkirizibwa n'okulongoosa mu mpaaba yaabwe. Nze bankwatira wano okumala ennaku 11, naye nga mu mateeka mu nnaku 15 mulina okuba nga mutaddeyo omusango. Naye era ekkooti enkulu eya Uganda bwe yamala okulagira amagye okuva wano, twakozesa obudde butono nnyo ne tusaayo omusango. N'ekkooti ensukkulumu okulaga kyekubira yagaana enongosereza mu mpaaba yaffe eyo, negamba enongosereza eyo mujja gireeta mu bujulizi. Kyewuunyisa nti bwe twatoola obujulizi, ekkooti enkulu, ekkooti ensukkulumu negaana obujulizi. Abalamuzi be bamu bakkiriza obujulizi mu misango gwa Dr. Besigye mu 21 ne mu 26, ate ng'ekkooti
kyekoze mu musango gw'omuntu omu nga kufaanagana n'omulala kyeyina n'okola mu gw'omulala. Ekyo bakiyita bwenkanya. Bakiyita kutwala bannayuganda bonna nga benkanankana era ne bafuna obwenkanya nga bwe bumu. So ekooti obwo obujulizi obumu nga bwe muwulidde wano n'obulala bungi buli ku rekodi, buli mu video, buli mu details za registration, nti tosobola kugamba nti wano tugeze wano Magere abantu bonna bonna abeewandiisa nti bazze ne balonda 100% ng'ate nkuletedde death certificate ti omwami wa wali wuuno ali mu register naye yafa mwaka guwedde ne death certificate yino. Ono mwami wa wano yawambibwa wiiki 2 okulonda tekunabaawo era evidence yino. Ono mukyala wuuno abadde lubuto teyasobola kulonda. Bano ba munju emu ba famire yaffe tebalonda. Kati oŋŋamba otya nti balonze 100 ku 100? Obwo obujulizi bwonna nga tubwina era tubwina basebo ne bannyabo. Obujulizi obwo twabutwala mu kooti ensukkulumu nga balabira ddala nabo tebalina kye bayinza kwekwasa, kubanga bwe mwakiraba twagenda okuloopa guno musango naye nga balamuzi bo basazeewo dda ndowooza nga bawandise nadda nti omusango tujja kusala nti tewabadde bujulizi bumala. Ensonga lwaki baagana okukkiriza obujulizi, ekintu ekimenya amateeka. Tuli mu mbeera nga balina okumanya amateeka. Omulamuzi omukulu ow'eggwanga alina okuba nga yasinga okumanya amateeka ate ng'amenya amateeka ng'alagirawo kyekubira. Tekyakomaawo mikwano gyange. Omusango gwe gumu mu kulonda kwa 2016 Maama Mbabazi gwe yaloopa mu 7 baawoleza ennaku 7. Newankubadde amateeka g'omusango ogwo mu biseera ebyo gaali gagamba nti baweebwa ennaku 30 okuwoza n'okusalawo omusango ogwo. Ffe omulamuzi omukulu ow'eggwanga yagamba tetulina budde ng'ate etteeka ku luno lyakyusibwa ne batuwa ennaku 45. Naye n'agamba omusango gwaffe tulina okuwoleza si nnaku 7 ng'eza Maama Mbabazi, si nnaku 3, si lunaku lulamba, si ssaawa namba wabula eddakiika 40. Kakati olw'ensonga ezo, olw'enneeyisa ey'omulamuzi omusuko akulira ekkooti ensukkulumu ey'eggwanga n'olw'ebigambo byayogera nga mu ebyo mwe mwali ebigambo byayogera nga sinkanye mwami Museveni nga mugamba omwaka ogujja Mr. President twagala oteekerewo ekkooti ku buli muluka ayina omusango gwabiddwa oyo eyabbye akalulu era nga tugamba okulonda bakusazeemu naye ate omulamuzi alina okugusala ali mugambo muwawabirwa nti omwaka ogujja ojja kubeera president. So olw'ensonga eyo twasalawo omulamuzi omusango tugujje mu kooti yaabwe, omusango tuguleete mu kooti ey'abantu. Kino kyenze ngamba bannaffe bonna bonna era nammwe ekibagamba abantu b'ekiboga era n'abo abatuwuliriza eyo abatali b'ekiboga naye bannayuganda bonna bonna n'abagaliza Uganda emirembe ti omusango ogwo twagujjayo era tuguleeta mu kooti y'abantu. Tugenda guwaabira mmwe nga mmwe mulina okugusala era njagala okusinzira wano bategeeza mikwano gyange mmwe bannannyini kalulu, mmwe bannannyini buyinza, kubanga ssemateeka waffe agamba obuyinza bwonna buli mu bantu. Bwe tubakoowolanga okulwanira obuwanguzi bwammwe musitukirangamu. Nkiddamu, bwe tubakoowoola, bwe tunaabakoowoola okulwanirira obuwanguzi bwammwe musitukirangamu. Mwe abakulembeze muli bakulembeze b'abantu era bino ntwala obudde okubibannyonnyola kuba njagala mubinnyonnyole nammwe twasembayo bamanye ki kye balwanirira. Eryo ddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka. Constitution yaffe akawaayiro ak'okusatu kagamba buli munnayuganda buli muki alina eddembe, naye nga si ddembe lyokka wabula alina obuvunaanyizibwa okulwanirira ssemateeka singa ssemateeka ebeewambiddwa.
n'olwensonga eyo temulina just buddembe wabula kibakakatako okulwanirira ssemateeka. Tuli bavubuka bangi nnyo, tuli babuufu okusinga ba Museveni bwe baali emyaka 4 egiyise, tumanyidde okusinga bwe baali emyaka 4 egiyise, tuwagiddwa okusinga bwe bawagirwa emyaka 4 egiyise, ne tetukoze fujjo. Sibakungangako okukola fujjo, sibakungangako okutemula bantu, sibakungangako okwayula mu bantu, sibakungangako okukola kikyamu kyonna kyonna. Buli kyemukola kiri mu mateeka. Era nekitujja okubakunga okukola okulaba nga mulwanira obuwanguzi bwammwe kiri mu mateeka, n'olwensonga eyo temutyanga. Sofirimbe wefuwibwanga bannange mujjana okulanga ate namwanguka. Bukyanga tumala kulonda, infacti nga tetunayingira na mu kulonda, basse bawamba abantu baffe, batulumba nga tuli mu kulonda, tuli mu kalulu. Kampeyini ziri mu mateeka. Singa baali batutya tebanditaddewo kampeyini. Ne basindika amagye nga galina amasasi, balina enjegere z'amasasi, ne batulumba e Kalangala nga tugenze kunoonya akalulu, ne batusalako ffenna. Pulire yabagamba titwabuka ensalo. Kalangala kitundu kya Uganda, era n'ebibuuzo ebiriwo birina okuddibwamu, era buli yakolayo ekikyamu mumusuubire mu kaguli. So nga wabulayo ebbanga ogenda mu kulonda nga 3 mu mwezi ogw'12 ngebule ennaku 14 wiiki 2 tugende mu kulonda. Bajja ne bayoola campaign team yaffe yonna, mwe muli Mubyandi, mwe muli Edimutwe, mwe muli Badani Makiti, mwe muli ba personal assistant bange bonna nga tebalina musango nange wamu, ffenna ne batukwata kubanga baagala nnyo okutwawulayawulamu, baagala nnyo batiisatiisa mmwe n'okutiisatiisa abantu eyo abatuwagira bannayuganda. Nze banteeka mu nnyonyi y'amagye nga banvuga paka wano nga bansibira wano. Eyo ekalangala omukyala ne bw'aba afa ng'agenda kuzaala afiira awo, naye omuntu bw'aba atuteeyo mawulire gakwenunula oyo gwe balaba ng'omuyekera. Bannange bonna ne babatwala ne babasiba Masaka ne babatulugunya bya nsuso, era bwe bali bamukomera bali bannyonnyola. Ne bamala ne bavaawo ne baba ekooti yali ebatadde ate amagye ne gabakwata buto, ne babasaako omusango, babakwata nga 30 Desemba omwaka 2020, naye kati omusango bwe babasomera tibaaguza nga 3 January nga bali mukomera. Abantu 120 n'omusobi nga balina magazini y'amasasi emu n'amasasi 1, 2, 3, 4 era kati bakyali mukomera. Ekyakomaawo mikwano gyange, muzze mulaba abantu be bawamba bangi nnyo. Buli kitundu mu Uganda bawambeyo abantu. Mubalabye nga babannyonnyola, bangi babaggyemu amaaso, abalala babakuddemu enjala. Bano abasobola okuba balina lo, abasobola okujja okwogera ebikolobero bye babakozeeko be batono. Muto wange mulabye tanafuna na maanyi googera bikolobero bye bamukozeeko. Oyo gwe mulabye kansala omulonde, kati baba babikola ku bakulembeze, kulooza abantu babulijjo babakola ki? Babakubye emiggo mizibu nnyo, bangi babasse, bangi mu Northern Uganda babasibako amayinja ne babasuula mu mugga.
ebyo mwami Museveni yabikola. Bamaama bakyanoonya abaana bammwe, baganda bange mwenna abanoonya abantu bammwe. Museveni teyawamba abantu bammwe. Ekyo si kya bulimba kuba naye kennyini yavaayo ku TV n'ategeeza eggwanga abantu be baatemula wakati wa 18-19 Novemba omwaka oguwedde ye yalagira batemulwe era ne babatemula. Yavaayo n'ategeeza nti abantu abaakwatibwa abaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka be babalina. Uganda erina amateeka ne Museveni tali waggulu w'amateeka. Nange kennyini newe naba namaze okulayira sijja kubeera waggulu w'amateeka. Buli muntu afugwa amateeka wano. Naye wakati mu buswavu obw'ekitalo pulezidenti wa ggwanga n'avaayo n'agamba tetwabawamba tubayina. Bano abantu bawambibwa okusinziira ku minisita lisiti yalese agamba bano bawambibwa balina ebyambalo by'amagye okwambala enkofiira bweti. Musango gutwaza omuntu ne bamutta oba ne bamusibira wansi ng'amazzi gamukoma muno oba ne bamukolako ebikolobero byonna oba ne bamukulamu enjala oba ne bamugyamu amaaso. Omuntu okwambala t-shirt ng'eriko ekifaananyi kyange musango. Naye nze bandaba befudde nti tebandaba, befudde nti tebalaba nkofiira gye nyambadde. Ne bazze bakola ebikolobero ku bantu baffe, bazze batemula abantu baffe, bagezako banafuyiza ddala babamalimu amaanyi. So minisita Jejo Dongo yazze mu palamenti jo n'aleeta olukalala nga luliko abantu 177. Gamba ono bamusanze ayambadde ngoye z'amagye, ono bano babasanze bali mu lukuŋŋaana olutakkirizibwa mu mateeka. Si ne babatwala ku poliisi ne babawamba ne bababuzaawo. Yalese lisi ya 177 bokka. Mu abo 177 bwe twagigerageranyiza ne lisi y'abantu be twakafunako abantu baba bakatuukirira ey'abantu 423 twalabye nga betumanyiiko abali ku lisiti y'oyo minisita bali 89 bokka. Kwegamba bali abalala balese tetumamanyi na bamanya kubanga n'osibako si gye bali naye abantu baabwe tebannabatutuukirira. Kati kuffe ku families ezatutuukiridde ne tubanga abantu 134 abantu 334 bo bali unaccounted for. Tebaboogeddeko, befudde nti tebamanyi gye bali naye nga droni zaabwe zabawamba ne family zaabwe weziri wano. Ne bannayuganda abalala bangi nnyo. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti temubeera na ssuubi mu poliisi oba mu kooti nti yegenda tuwa abantu baffe, nti oba Museveni ye kennyini nti yagenda okuta abantu bammwe. Essuubi y'abantu bammwe, essuubi ly'abantu baffe liri mu mmwe. N'olw'ensonga era njagala okubategeeza basebo ne bannyabo ti bwe tunaavaayo ne tubakoowoola musitukiremu tubanje abantu baffe temututiiririra. Nze nga nkibagamba essuubi bwe liggwa yonna terisobola tuggwamu, tuli abantu bangi nnyo. Nze mbagamba nti bano badikiteeta be tutya ate batutya nnyo batya bantu. Era nze mbategeeza mikwano gyange newankubadde abamu bano obusungu mwagala tulikirawo nti bwe mbanze nkyabakulembera njagala buli mutendera tuguyitemu, buli mutendera tuguyitemu, buli mutendera tuguyitemu.
era tuze tuyitamu buli mutendera twavaayo ne tulonda mwawulirako nga tumenya etteeka lyonna okulonda ne tuvaayo ne tulonda mumanyi kye mwalonda mumanyi ebyekifere bwe babagamba ne tuvaayo ne tugenda mu kooti tumanyi amateeka gaffe bwe gagamba tumanyi n'abo abalina okuba nga bebakuuma bwe bagaba obwenkanya mumanyi bye baakola mumanyi mu mateeka ti omuntu ne bwaba bamuguddeko musango bamutwala ku poliisi ng'essaawa tezinayitawo 48 ng'agenze mu kooti nga eida bamusomedde omusango gwe ne bamusiba mu kkomera erikkirizibwa oba ne bamweyimirira oba ne bamuta amateeka go bwe gagamba. Kaakati mwami Museveni gwe bw'oba olowooza nti amateeka ojja gatwalira mu ngalo njagala tukulage nti tukusinga obungi. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange njagala okukikkaatiriza nti bwe tubayitanga bwe tubakoowoolanga bwe tubategeezanga nti musitukiremu nammwe mukolanga ki? Kubanga obuyinza bwani bwammwe ng'abantu bajja kufuba nnyo batiisatiisa ne temubatyanga kuba tetulina musango gwe tubatuzizza. Batemula abantu baffe wano mu Novemba paka kati bakyawoza ogwo musango ati tebasobola tutta ne batumalawo mwana wattu. Tekisoboka. Ensi erabye badikiteeta bangi. Gaddafi yali bosi wa Museveni mu badikiteeta aliwa. Bashir ow'e Sudan yamuwolanga ne ku ssente z'abakozesa okunyigiriza abantu aliwa. Abo bonna abantu babagoba nga tebafulumiza yadde n'essasi n'erimu. Mwe abakulembeze kibakakatako okukulembera abantu bammwe. Abantu batulonda nga batulonze kujjako dikiteeta tebatulonda kwambala masuuti. Tubawonyaawo. Abantu batulonda era twabasuubiza nti tugenda kujjako dikiteeta tetuvanga ku mulamu ogwo. Eyo ye yali pulaani yaffe era gye tukyaliko. N'olw'ensonga eyo nammwe muwe abantu leadership mukulembere abantu mu bitundu byammwe eby'enjawulo mubawe obugumu mubawe okwekkiririzaamu but most importantly mubagambe nti ffe twagamba tewali kuzikiza era tetujja kuzikiza paka nga tumaze okutona eddembe lyaffe. Njagala obayozaweza mwenna abaalangirirwa kuba manyi tuli bangi abaawangula abatannaba kulangirira. Tetunatuuka kujaguza no teri kye tujaguza olunaku olw'okujaguza tulumanyi temulumanyi. So n'ebigambo ebyo mikwano gyange mbaaniriza nnyo nsanyuse nnyo okubalaba nsaasira mwenna abakyabuliddwako abantu bammwe era tuyimiridde wamu ffenna kubanga bamala okutwala oli ne bamugyamu enjala bajja kunona mulala badde ku MP badde ne ku nze. N'olw'ensonga eyo tulina okumakinga sure kino kikoma ate kirina okukoma singa tuba tukwatagana. Mwebale nnyo mwebali eddala mikwano gyange mu connectinge n'abantu mumakinge sure buli omu amanye eddembe lye mumakinge sure ti buli Munnayuganda amaaso magule ebisigadde ansirikire. Mwebale nnyo mwebali